Kati mbadde gamba omuntu banja babeerayo ne basoma obusawo naye kisinzira ku bbanga omuntu lyakoze ki kankule Mark wa omuntu avaawo no myezi 3 myezi 6 nagamba nze munaye nze kati nkola busawo ate balina engeri gye batufumbamu omanye ekintu kitiibwa kituwa omuntu ng'agenze Bulaayi okimanyi andi kati ne social media zino ziyambyeko abantu okumanya ebintu bwe bitambula naye emirundi egisinga obungi abantu teboogera mirimu gye bakola ebweru kati bangi babeera mu bakadde abo okitegeera kati awuliranga okulabirira abakadde omulimu ogukola ki ogumuswaza naye ng'ate gwe gusasula bulungi kaakati ate tegumenya nnyo weewaawo wadde guli gumenya naye guno tegumenya nnyo andi kakati wano osobola obalabirira n'obawa eddagala bamu beebase naawe n'otuula mu kaawo n'olaba ku TV n'obeerako ku ssimu yo kati mu budde bw'ekiro naddala awo nga beebase n'obeerako ku ssimu n'okubira ku bantu beeno n'obeerako ku YouTube n'olabako ku Troners bwe bityo nga bawummuddemu naye nga omulimu muzibu nnyo si mwangu ng'abantu bye balowooza Bulaaya abantu balina okumanya era banaye mbabuulira ebigambo bino mulya ssente z'abantu abali e Bulaaya naye mbabuulira ssente z'abantu abali e Bulaaya muzirye nga mukimanyi ssente ziriko amaziga Troners Media gwe mukutu kosanidde okubanga wekuumira weyanzizza nnyo weebale nnyo okubanga wekuumira ku mukutu guno amanya Troners wetuli leero tugguse n'omuntu ndooza ate kati mutanga munaagamba nti bulijjo mumumbuuzabuuzanga kati mumwote buliro first lunch dinner kati gwo bifumbe ekirungi si byakuwaatanga wano ntigenda wate muwogo waata lumonde biri biba bisetinge bulungi kiri bulungi ebimu biba packed foods biki bibaamu nezi pizza zibaawo zibeerayo mu fridge mizo gantu wayiro lwa pizza kati bwe mutube mukola ki mutambuze ekintu kyammwe kati ku ssaawa mukaaga lunch n'omala obbikola ebintu jjukira naye olina okumeka sure nti n'eddagala lyabe balifuna buli omu oba omanyi nti ono alina eddagala lyamira ku ssaawa bwezi alina eddagala bw'olyerabira nayo nsobi oyinza okwerabira kuba kati abo abamu balalu nga be nagambye oyinza ogenda omulaba nga becoming agitated nga tandika okubeera agitated ng'ojjukira nti ng'okebera wali oba yamiza eddagala kati ng'ojja omuwa eddagala lye bamanyi n'oddigaana naye bw'aligaana si toli mukaka bw'aligaana tokola ki toli mukaka ddembe lye obutamira ddagala okitegedde naye anti jjukira buli lunaku naye okiripotinga ate osobola omugamba ngenda kuyita 911 poliisi batya nnyo poliisi kati olwomugamba poliisi ng'agamba leeta ate olina okubeerawo okitegedde olina okubeerawo ng'amira eddagala tolimulekera awo nti ogende asobola otalimira abaana aliwa mutoyi kati ku ssaawa 10 eba ddina kyeggulu bakirya ssaawa 10 n'agenda mu kwebaka kati abo ssaawa 10 abasinga obungi ssaawa 11 bw'obagambirawo buli omu mu kisenge kye kati awo ng'oddamu osiimula kuba osiimula ku makya naye kawungeezi kuba balina okutambula ajja kujja azungira ku ffulo gy'osiimudde waseerera agenda agwe kati bw'agwa ate nabyo bizibu bakubuuza yagudde atya poliisi bw'ejja kuba oyikulira poliisi n'etuuka balina okubuuza bayinza okusiba singa afa omulabi wa Troners Media gwe wenna abadde yeegomba okubeera ng'ogenda okulabirira abakadde ndowooza okitegedde ke kaseera osobole kubanga omanya nti bwentuuka biki byenkola kasente weekali naye si muniino biri bye mbadde ndowooza nti byendabirira jjajjange gundi mumumpeere kikopo kya caayi awo sebo olina okubeerawo 24/7 era muganda wange nze ndabye bakadde baffe bangi abali kuno bambi abafa olw'endabirira bafa olw'endabirira embi naye mukuteebereza olowooza babeera mu myaka ng'emeka abakadde babeera eri abantu bawangaala
naye ate waliwo n'abafuna ebirwadde abafuna ebirwadde nga bakyali bato kati nga gwe mugambye omuvubuka yasalawo afe myaka 36 nina gwe nalabirirako nga alina emyaka 35 naye ng'ekyamujja ewaabwe yalina issue buye buli lwaba atambula alaba balina amafumu abagenda omufumita oyo mulalu ng'alina ekyamu ku mutwe ate ng'alya nnyo era ng'oyo tubeera mu kanayo kyani emmere firiji muzisiba yo waayagalira okulya emmere gye muguze ya wiiki muyinza giriira ennaku 2 ebulaaya si mmere kyokka ate nga muto okitegeera kati abakadde bambi wano mubeera nabo bambi ne bayita mu mbeera enzibu nosanga omukadde oluusi yeeyonoonedde kati ne mubakyawa okuba temwabisoma tomanyi na bulwadde bumuluma kumba bambi alina dementia yeerabira tamanyi ddi lwalina kukola ki weyamba Marcus omanyi mu bino byonna kyentegedde bano ababadde olaba abantu bangi batuluzaabuza nga bali eyo Bulaaya ne tulowooza nti basawo ffe ngeri gye batulagamu n'engeri gye bakolamu ebintu okimanyi mulimu ne Kadaama abalimba abantu nti basawo nti era ne Kadaama akolera mu uniform kati uniform ezo zifaanagana nga bannansi wano ogenda olwaleero mbuuse kati neeriibwe tuma mulabirira abakadde era mubeera mu uniform era kati omuntu yenna gw'oba mpeereza vidiyo ng'ongezako kuŋŋamba obanga tuli ku vidiyo call yakugamba sooka ondage emabega naye nga waliyo era abasoma obusawo naye era sinzira ku omuntu ebbanga lyamaze ng'agenze omuntu agenda kubeera akamalayo omwaka gumu yakamala emyaka ebiri bwe giti naawugamba nti kati nansajjudde ali mu kujjanjaba abasawo ezo emboozi nze sizibeeramu kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuuko Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso kati mbadde gamba omuntu banja babeerayo ne basoma obusawo naye kisinzira ku bbanga omuntu lyakoze ki kankule Mark wa omuntu avaawo no myezi 3 myezi 6 n'agamba nze munaaye nze kati nkola busawo ate balina engeri gye batufumbamu omanyi ekitiibwa kituwa omuntu ng'agenze Bulaaya okimanyi andi kati ne social media zino ziyambyeko abantu okumanya ebintu bwe bitambula naye emirundi egisinga obungi abantu teboogera mirimu gye bakola ebweru kati bangi babeera mu bakadde abo okitegeera kati awuliranga okulabirira abakadde omulimu ogukola ki ogumuswaza naye ng'ate gwe gusasula bulungi kaakati ate tegumenya nnyo weewaawo wadde guli gumenya naye guno tegumenya nnyo andi kakati wano osobola obalabirira n'obawa eddagala bamu beebase naawe n'otuula mu kawo n'olaba ku TV n'obeerako ku ssimu yo kati mu budde bw'ekiro naddalawo nga beebase n'obeerako ku ssimu n'okubira ku bantu beeno n'obeerako ku YouTube n'olabako ku Tronaz bwe bityo nga bawummuddemu naye nga omulimu muzibu nnyo si mwangu ng'abantu bye balowooza Bulaaya abantu balina okumanya era banaye mbabuulira ebigambo bino mulya ssente z'abantu abali e Bulaaya naye mbabuulira ssente z'abantu abali e Bulaaya muziryenga mukimanyi ssente ziriko amaziga buli azirya buli lwolya ssente z'omuntu ali e Bulaaya abonaabona manya nti ssente ziriko amaziga abantu abo babonaabona nnyo
Mbabuulira sente za muzirenga mugenderera abantu bakola nnyo abantu babanga balalu kala te waliwo state ezebbeeyi ennyo nga muganda wange omuntu olina okukola emisana n'ekiro okusobola okumanaginga biiruzi era omuntu ebulaya bw'akugamba nti ndi mu kusasula biiruzi sooka omuwe space okitegeera sooka omuwe space era bw'ogenda ebulaya oli bw'akugamba nti ssentebe kitegeeza taba taga nti ekyamani w'ekyalo oyo aba asula mu ntebe olabaga nti mumwebuuzaako essentebe ogamba ki muba mwemanyi nti oyo asula mu ntebe ya muntu naye ojja kusanga ng'osula mu ntebe y'omuntu omuntu osobola okuba ng'osula mu ntebe y'omuntu naye ng'omuwa $1,000 oba $500 ng'oli ssentebe naye ng'osasula 10,000 oba 1,000 naye oyo rent yekka tonnasasula mazzi tonnasasula masanyalaze tonnasasula wifi tonnasasula ku simu yo gy'okozesa tonnabala grocery tonnabala transport gw'okozesa tonnabala insurance yo ng'omuntu insurance y'emmotoka gy'okozesa okitegeera kuba insurance y'omu America ya buli mwezi si ya mwaka ku mmotoka ate nga ziba ssente nnyingi tonnasasula mortgage yaki ya mmotoka gy'ovuga kuba kizibu okusanga omuntu ng'alina emmotoka nga yiye ng'agiguze cash ng'agiguze lumu ssente ziba nnyingi okukwata $3,000 ejja $4 oba $4,000 okusinziira ku mmotoka gy'oyagala ozikwate lumu ng'ogenda zijjawa okweza omutwalo gwa $1 okiyita mmere yakulya okukola omutwalo okujjako ogula akamotoka ng'obadde oli eno mu bakadde okuŋŋaanya obusente bwo mpola mpola ate ng'ebimu obyerekereza nomanya nti oba ngenda funayo akamotoka ka 5,000 naye obumotoka obukadde neno nga tobawa obumotoka obukadde mbuzi ng'ojja kafuna ka 7 naye nako kakuŋŋaanya okweza $7 si kyangu nga gwe bw'okawulira awo $7 ka $1 osimba akaggo sente tezikoleka ndowooza tetuyinza kusukka wano mulabe wa Tronaz Media emboozi eno teyinza kuggwayo nze mbadde manya kambeere wano taata jjajjaffe tufuge njagala nkugamba ebigambo bino nze kwandi Bulaaya osobola okukola ssente naye amazima amatuufu ssente nga bw'ozikolera bwezikola ki bwezifuluma zibala oli nanoonyaako ssente mu nnyumba neŋŋamba oba zaagudde neŋŋamba oba ssente zingwako naye ŋŋenda okubalabalamu okutuula wansi nenkwata peeni nga wazikozesezza nga ssente zaagenze naye nga nzinoonyeza mazima kankubuulire waliwo gaaya abeera e Boston gwayita Ronnie makanika Ronnie oyo atera nnyo babuulira amazima y'omu ku bantu babeera ebweru ne boogera amazima Ronnie ze lumu yakyogera n'agamba nti bannange osobola okukola ssente n'okola $14,5 omwezi $14,5 naye ogenda okubalaabalamu nga ofiisi za $2 naye ng'ate ne Kampala okola ki era ekyo vola baroni lumu yakoloka vidiyo naseka n'atunuulira abaana b'e Kampala nga bavuga eggaali ez'akabi n'agamba naye baanammwe ssente muzijjawa ffe tubeere ne Bulaaya n'obonaabona motoka ogisasula ssente empitirivu okulaki n'okulaki naye abaana bali e Kampala beeyagala abaana bali e Kampala bavuga amamotoka ag'ebbeeyi ate nga mutuufu abaana babeera wano kati nja kuba ekyokulabirako omuntu ava mu kyalo n'ajja e Kampala n'agenda okubalabalamu emyaka 10 gy'amaze e Kampala oba emyaka 5 nga be yaleka mu kyalo nga bali focused bali wala nga bamuli wala ali mayiika 10 z'akasooli okuddamu okumusanga naye ng'ali eno e Kampala awuza nsula Kampala naye abuuka myala asula mu kaluumu kagundi okitegeera okitegedde kyakarumu kibadde that is the reality ng'omuntu ali wano abuuka mwala asula eyo simanya wa nansana nedda asula bwayise mu mazzi nansana yeepankibwako gendayo ogiramuza olabe
kati kankugambe ogendo kibalabalamu ng'abaana byaleka mu byalo mwana musanze yevuga aguze ebibanja n'ebibanja alina zifa alimye farm alina biki ninga yali e Kampala akolerera kayumba kabeeramu nakulya bakiri kati ne Bulaya bweri omuntu asobola okuvaano n'agenda e Bulaya agenda okutunamu bwati nga byaleka e Kampala bali wala agenda okulira bye bakoze ne bye balina bitirivu nga bitirivu n'agumira nga tasobola nakudda wana aswala gwodo kimanyi nti omuntu asobola okubeera e Bulaya naye nga amazima ga Katonda nga naye sente gyakola naye akola ya leero nga naye sente zakola zimumala bumaze kulabirira abantu be naye nga kizibu okubaako kyazikolamu okitegedde so gye bali abasobola okukola kati naddala ng'omuntu abantu bawangalayo emyaka n'emyaka abamu balemererwa okudda wano ng'awulira takyasobola Uganda nga ne bw'akomawo talina waatandikira n'agamba kaŋŋumire eno balinzizayo nga nafa okitegeera naye bakole enteekateeka nga okitegeera banadda kubanga kati omuntu n'akola nga sente z'akola naye zimubeezaawo bubeeza kulabirira ku famire eri e Kampala gye yalekayo kubanga n'okwerabirira obwerabirizi omuntu omu mu Amerika kikubisaamu sente z'okozesa okulabira famire y'abaana emirundi 5 n'okusoba okitegeera wano okwata milioni 2 n'ozibaweza n'omanya nti n'emyezi omwezi guno nja kusirika mbeere nga taliiwo n'omwezi oguddako kansirikako haafu naye era ekitasoboka ate ngeri tekisoboka nosanga omuntu nti yagula ennyumba oyo nagamba naye gundi ali mu Amerika yagula ennyumba ekituufu aba yagigula naye bayabbanja kubanga nyumba za bbeeyi kutandikira $50 okudda agula ejja $1 okitegeera n'asasulako ground payment mitwalo ngeegi ena ate olwo abeera akoze ebbanga natera okulowoozeza wano eza $1 okitegeera kati eza $1 kati ge mitwalo ena gy'oyogera kati wano oziryamu kyennyanja wa naye emitwalo ena ejja $1 n'asasula ground payment kati then n'asigala okuba nga asasula mortgage nga buli mwezi ajja kusasulayo 4,000 oba 5 eza $1 oba 3,000 okusinziira ku agreement gy'abakoze ng'ennyumba agenda asasulira emyaka 2 oba myaka 2 mwetaano ng'asasula mortgage ya nnyumba so abantu babeera e Bulaaya nze mbeegayiridde abantu abali wano abantu b'e Bulaaya mubaleke mubaleme kubalowooleza kuba ne ssente empitirivu nabo tebazirina beewanika ne batulaga nti bali bulungi naffe nga tuzaagala anti kati n'ekirala ne bannayuganda nange njagala mbasabe ekigambo kimu abantu abali ebweru abantu baba bagenda ebweru abantu abagenda ebweru bagenda balina ebigendererwa byabwe okitegeera naye alina ebirooto bye byayagala okutuukiriza n'olwekyo abantu mbawe space mubaleke nabo batuukirize ki ebirooto byabwe ekyokubiri nammwe abali ebweru abantu muleke balowoozesa nnyo nti muli bulungi nnyo ekisusse omuntu adde eri n'alaba emmotoka gy'ovuga akulaba ovuga emmotoka ya bbeeyi n'omugano mugamba eno ya $7,000 ejja $1 n'agiraba n'agamba n'abalabalamu nti omutwalo gwa $1 gulimu mmeka mba nakubaze mudda bukadde 36 ndi emmotoka ya $7,000 n'agamba tonazi yakikuba baaba kati buli kazibu kafunye buli akazeewo tonasooka ombeereze owatandika okufuna ebizibu ono amize jambiya ono simanya amize empiso omwana yamize ekinusu ono yakitadde mu nnyindo maaka tuleke tuveeko ebyo ebizibu oli misadagala ani amize amire jambiya kati mmwe bona mugandi yamize empeke ezimusiiwa tajja kuwasenda jagamba gumiikiriza munaku 2 zijja kuba zirekeddaawo kaakati abantu mmwe muleeta omutawaana namwe abantu abali e Bulaaya muleke abantu nnyo balowoozesa nti kintu kya kitalo nnyo abamu babatunza n'ebintu byabwe era nze ngamba abantu ova wano ng'ogenda e Bulaaya totunda kantuko oba ogenda tambula genda yiiya akasenteko otambula ogende naye bw'oba ogenda totunda kantuko kuba kantuko k'otunze $2,000,000 nti 3 oyagala genda Bulaaya ogenda okukola eryo setolinge otandika okufuna okulowooza nti nsobola okugula poloti eyo niba onagamba gyeddiza gye watunda 3 bajja kuba bagitunda 7 oba 8 ate era ekitali kyangu kukola ki kugyeddiza kitali kyangu kugyeddiza oba ozifuna si kyangu so
bibyange omulabu wa Tronazi Media ndowooza tuyinza obutasukka wano katukome wano kubanga emboozi y'ebulaayi yo empangudde olwaleero mbadde nga mbirowooza bulala ate kati nsanze nga otemuyibwe ng'egye mbadde ne Mark John Segawa ye nga buli kyaŋŋamba si byambu manyi oluusi tubeera na byambu nze nsanga tulowooza bagamba omuntu aba akunyumiza nga ekyo kyennyini kyamanyi kituufu kati waliwo ayinza okujjaawo waliwo gwe baŋŋamba waliwo emboozi emu gye nanyumya kati oli najja n'agamba mbu alimba naseka naye namugamba yabiŋŋamba nti agambye nti nnimba nga ate gwayogera mumanyi nemugamba akulage pasipoti ye akulage ne visa zalina mu pasipoti ye naye nga tamanyi naye bafuna pasipoti kati ye addeyo ndowooza naye alinayo omuntu gw'amanya addeyo n'amulimbalimba era bw'omubuuza mu pasipoti kati bagijjawo bw'oba oyagala kukimanya pasipoti akugamba wali ku internal affairs ajja kugamba ku internal affairs tamanyi nti ogenda ku internal affairs kola interview ogipikinga ogenda ku gundi Kyambogo ku face technology atabimanyi so neera ne mu comment wano abantu abali e Bulaya bajja kubuulira bajja kubuulira nti kyayogera kituufu naye nga abantu abali e Uganda muleke nnyo okusabiriza abantu abali ebweru mujja bettira bannange pressure balina nyingi namwe mbatako pressure buli kofunye omanyi kikwasa ennaku omuntu omuwa emitwalo egi e Kampala n'akuweereza video ali mu kuba ndonga ali mu kunywa bia ali mu okitegeera naye nga bw'oli mu mbeera eri ekunyiga